Nangaba kusibudde naye bwera ganto ozadde omwana ozadde omwana muwala era ganto ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omwana siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu katigwo masira Nnyo ate mukumulamu okwe nenyogedde okwebaza webale nnyo bayidala okulaba Delta TV. Tugamba nti Delta TV tukole twongera kukubiriza kukola n'amaanyi kusobola kubeera bulungi. Gwa tabaddewo kitundu kyaffe kisoose tuli ku mwana ayitibwa Kagoya yafuna accident kati mu mbeera gy'alimu ku myaka gy'omukaaga takyasobola kwogera. Lwaki tasobola kwogera? Kubanga bwe yalongoosebwa kigambibwa nti bamujjamu eggumba erimu ne balitereka mu kiwato. Kale nno nga balina okumuzzayo mu ddwaliro bakwate eggumba balijja mu kiwato lye batereka tebalizze mutwe awo tusubira okubanga omwana asobola okuddamu okwogera. Myaka 6 accident yagifuna ava ku ssomero. Yamutomera tebayinza kumumanya kubanga omuzadde teyaliiwo, omwana yamusanga mu ddwaliro. So bwe bityo tugamba nti era ebintu bizibu kubanga omuzadde anoonya kati obukadde 7 wabujja takola ki talabawo. Si byangu jjajja omwana emirimu gimala okukyankalana okoza otya because obanga gwe wali olabirira abaana ono sirowooza nti yeka gwoyina andi n'abalala baliyo waka n'ebitongole n'ekitego ekitubijja ebiri waka kati era benakomaa mu gundi bwetwava mu ddwaliro kati nedowooza ekyokola nga sikiraba naye nga bankoze ki kubanga kati nino ennyumba bangisa abaana balina okubeerawo kati nkoze ki mbeerewo n'abaana nange mwenyini mbeerewo nasooka nengamba wayi kansooka ngeddeko mu kyalo abaana saana nekulaba nga tikoze ki siri kwesuvola kati bwenabeerako mu kyalo nemana nekulya mu kifa nengamba wayi kati bwe naabeera mu kyalo ono omwana yeetaaga okumuzaayo kukola ki okumulongoosa ne bwe naabeera tewali fe kyona kisitira kyengenda kukola okugjako okuddayo mu tawuni ndabe naye nkomawo kati awo nembeeraawo bannange nabatandika okungamba bannaaye nga tebandabako ne bagamba twagala okulaba netukulabako tunaabalaba tutya nomu nengendayoko nebagamba nedda wandizeeko bino ogira obeerawo ngaokolakolako nga webeesabeesaawo nga wonenya sente z'omwana naye ngamba bannaaye babuulire okuzimira ku kituufu naye naatandikira wa nonye sente z'omwana tuokola ne kapito n'okubeera naki ndyoka entandika sawa kutandikira kuba namulaba ebintu byange byayonooneka gamba nedda wandizengako muno oyinza kulemererwawo ofunayo nakwaya kalimu nofunayo olukubi abaana ne babeerawo nofunayo ebbiri abaana ne babeerawo ngamba nti nga ekyo kigenda kunkalubya ne bagamba nedda kale wonaatuula tewali kyakola ki byona byona tewali kyakola ate ogenda kutuula obeere nga nekyokola kati n'obwongo bukwesibye kati maama nze kwe kuyiya amagezi nengenda nga ntambulambulizaako nembeera nempulisa oba owulira nga boogera ku TV ng'olaba bagenda bogendako ku TV gindi eyinza okuyamba nafuna obuyambi bwoyo omwana ne bamulongosa noddayo notandika okukola oba nga awonye. Before wali okola mulimu ki? Omwana tanafuna buzibu bwonna? Nabafuna muzibu nali nkola nga ndi omudaala. Ludda wa? Banda mu katale? Gye nali nkola. Bwe wafuna obuzibu omudaala gwasigala awo? Muntu aleta ennyaanya aleeta ogundi ovoyo nga bw'omanyi ebyomukale maama lumondo bansawo oba bumondo nengola bityo byonna nga mbigula embiteekaawo kati bwe nagendagenza bugenzi n'abaana bawula nabo badduka buli kikunoonya mu ddwaliro twagenda okaba ne bankugamba ebintu byanoonekera wano negamba owaayi sina kyakola omuntu afa nali funye obuzibu kati nga nekyokola sirina oba byayoneka mukama baali bayagadde ndizaaneko. Omwana ono bwe mugendako mu kyalo mulabye nti embeera egaanye osazewo nekyokubiri
nengamba wetwagenda ali nga tukyamuzaawera ku treatment waliwo amakere ge batuwandiikira nga buli lunaku alina okumira akakere ndako naye nnyabo nga kabeeyi maama akenda kamu nga kankumyezi naye nga bulinaku okumala emyezi gye baatuwa emyezi gyali ena ng'alina okumira akenda kamubeeseewo ebangamba lunaku kamu naye nga kabeeyi ekaba kaweddewo muwaggwawo ne bangamba ojja kukoma nga muwedde mubeesee paka bali mulongoosa okumugyayo ki egumba olangamba tayinza kubeeramu awo nga talina kyamirako tasobola kale nengulayo obukenda nenfunayo abangulayoko totukerenda nembeera nendira nga muwaako ngaamuwaako paka ddi kyagaana ddi n'olemererwa n'ogamba nti ekintu kwe yakizitoye ama kyagaana awo nsuubira mwezi gwa guno tuli mugwakumeka kyagaana nsuubira mwezi gwa musanvu nga ndaba nga sikyasobola nga ne sente bambi sinyawo nzija saawa ezo nga sirina oba gwali gwa munaana oba gwa musanvu nenyendanga okunyumyanyumya kuno ng'anyumya nga mbokitako bannange nze sirina tivi gye ndabirako naye oba olusi oli awo n'olabirako y'omuntu nga boogera bagambe bati bagamba tivi gundi boogera nti basobole okuyamba basobole okufunayo obuyambi amakangezeeko nange ndabe nga balina omutima bananyamba jjajja musajja yitaliiyo oba gyali jjajja musajja gyali naye yasooka n'okufuna accident n'akutuuka mu guno omugugu boda yamutomera mwaka ogwo gwagwako kati bwemutomera n'amenyeko lwera agenda kuki ali ku migo naye yatwala naye mu ddwaliro kati ate ne bamuddamu guno omwaka gwenyina era ne bamutomera kati ali bwakatakago ng'agenda bugenzi bwati kumuga nga naye takyasobola talina kyajjamu nekitegeeza nga gwowaniridde family nze oba ki oba kinze kanange omwana yafuna obuzibu kati nga webatagula nnyaanya webatagula bummonde webatagula byotunda kitegeeza abantu teri kulya era tusulira awo nesaawa zino tufunye tubeerera awo nimbaga mubeere kati najjawo bw'odda mu kyalo eno mu kyalo kyo ekintu kyatambula kitya because kyemmanyi mu kyalo mwali musobola okutetenkanya mugendeko mu nnimiro mufune emmere gye munaalya anti maama twandibadde tugendere maze ebbanga nga siriiyo kali waba toli ani anaakulimira nga toliiyo kitegeeza oba oli omwenyini oba olimye emmere yo ng'eryawo kandi ali maze ebbanga nga mukyalo nvuddeyo ngambe mukangendeko eno neeyiiya ate gye nafunira ki ebizibu ebyo kati kiki kyopulaninga mudaala gwaddawo tegwaddawo kati maama kyembadde mpulaninga nange obulamu bwange okutereera nga oyo mwana akoze eki ateredde bw'abanga amaze okutereera si kizibu mpiya wonawona nenfuna netandika era netandika okukola kati obuzibu bwange bwona omwana kasaba aba amaze okutereera nze obuzibu bulamba sibulina kuba amanyi nti akoze eki awonye ne maama naawe era oli muzadde omwana obeera naye ne bwogenda ku mulimu nga mulwadde omutima gutereera tegutereera kandi nange kyengamba nti kugamba baba nyambye nefuna obuyambi omwana n'atereera mba amanyi nokukola nja kuyiiya era nkole kiza essaawa eno toddanga mukola oba si kyekyo ngezo waba awonye nga awonye sigamba nti bakaze mu kyalo kuba mbasira kyako okuwona kyekizibu ky'omwana kasita awona kyekizibu kati okukola kwe kugambye nti banange bangamba jangu yeyiyengayo okwadde ofunayo olukumi ate ofunayo enkumi bbiri kati n'obuntu bw'oyeyamu nga tebuvamu wadde mitwalo ebiri oyiya akantu ka mwana ofune kye banaalya olunaku olwo babeerewo n'enkya babeerewo oba otafunye ne babeererawo ne beebaka kati tudde ku mwana ono omwana ono ngeri gy'atayogera mukozesa sayinzi nawo saanaagala ekintu akukubako bwati n'akusonkerako bwati oba ayagala kwenyuzamirira akubako bwati oba kati ali anjala emuluma era tolaba alina akatambala ke kati oba anjala emuluma akukubako bwati nagamu akubako buli kimu n'okitegeera kyayagala nadde oli wala bwoti ajja nakubako bwati bwati nandanga okukula n'otegeera kyayagala obulamu bwe mubulaba ali atya naddala nga ali ne banne bwe bazannyanga ng'asobola okwogera obulamu tubulaba nga buli ku lisiki kuba ne dokita yangambe ebiseera ebyo nagendayoko nengamba kangendeyoko wakiri ngende njogereko dokita ndabe managenda yangamba olaba maama oyo omwana obulamu buli ku lisiki asaana omwana munene avuye n'akasubi bwati awo olaba ow'ekinyiro kagenda bugenzi taddamu bakubamu engolo
yangamba okuteeka akasubi kokka tewali kintu kyonna nga bwolaba yagamba kagenda bugenzi tagenda kuddamu kati maama ekyo kisinza okuleera mumukuuma mutya bannange era tumukuuma wali nga tumusibako omuto n'abeera naye kati naawe omanyi abaana yeesuula kati bwetuli nabaawe abaana ne bamama b'abaana abo nabagamba oyo mwana obulamu buli ku lusiki omuntu yenna ali mukwatako banaamukuba n'amufusa ebizibu tibibera biri bamusiba paka wa kati bamanyi bamugaana tebamukuba bananyini baana abo bamugaana naye kati bwe babeera nga tebamukuba olowooza ye ng'omwana nkubiramu kali akaseera bwe yazanyanga ne banne ne badduka ne bakola batya agendayo ne mugamba bw'ogendayo n'ozanya bagenda kukubirira ate ogenda kufa kati akola pa ofudde agamba kufa kitegeera bulungi ng'adda omugekeza oti gwe bakuba bwe wano ng'addawo abaana kyemmanyi guno omwaka gonna tagusomye tasomye maama kuba bali banganga bamulongoosi oba mulongoosi aterera addemu ayogera agenda asomye mukwano nenemererwa kyekiganyo omwana okusoma ngezezaako gamusooka nga mugambe tikangezeeko mwenyi nenemererwa kati guno omwaka takoze eki tasomye anaasoma ati soka kyenyi tagenda asobola n'ogwa omutwe nga bwogula ekyokutayogera ne bwana agendayo ate ekyokusatu mutiisa mu baana banne kuba abaana nga nabo bategeera oyinza okugagala n'omusomesa mugamba omwana ali bwati bwati naye abaana basigala nga bamukuba bamukyokooza kati kusoma tagenzeeyo kujjako nga mukama anyambe nefuna obuyambi ne bamulongoosa awo aba ajja kusoma maama okay tukyagendera ddala maaso njagala okubuuzaamu nti tudde ono omwana taata we yafa naye nsuubira taata we yali alina famiri ye famire baali gye bali bagezezzaako okuba nga bakuyambako banedde maama nga naye bwomanyi omuntu naawe oyinza okugamba okwagala akuyambe naye nga nagamba nange sirimu omanyi lwaki njogalawo bwentyo nze kyemmanyi okuyamba kusookera ku ffe nti okufuluma okugenda ebweru ojja ogamba abantu banaye kiganye nga sayidi zombi okoze eki ogezezzaako wadde nga bamu bayiza okusirika ne bagamba owange tetuyinza genda gye bazaala mwana kubanga omwana obuzibu yabufuna tuli naye ebintu bya accidents nga bw'okiwulira nti era accident toyiza kinenyeza muntu nti basalawo okubeera n'omwana kati omwana nafuna ebizibu bebakola ki bebamanyi nali nkirabyeko simanyi sayidi eyo wammwe ekyali kitya nze nange sayidi wange era bwekito bwekyali bagamba omwana yagenda naye nafuna obuzibu omuyini yamanyi nakola ki omwana yagenda naye nafuna obuzibu nange nengamba teyafuna nze kweyagalira wabula mukama yakireetawo nange nakirabiraawo naye simanyi kiyinza okutuukawo naye nakirabiraawo naye nga bali wamu nammwe basobola okuba nga tebalina nsimbi naye nga bali wamu nammwe kyengezako okugamba maama omanyi omuntu kituufu ayinza okuba nga talina nsimbi naye nga omutima gwagala okuyamba bwobeera nabeera n'ensimbi naye nga tasobola kuyamba kati bwebityo maama webiri omuntu ayinza okuba nakasimbi ke naye nga tasobola kuyamba ate oba kamuyambe bweziti nenze ku saidi yange era basinga kunyambako obusende nga tuli mu ddwaliro baali ku saidi yange saidi ya taata teyalabikako saidi ya taata omanyi sinabe nakunyola maama kuba saidi ya taata nze omanyi gye nali nga nvuddeyo kasi awo sina mwenyinza kunyonyola nnyo no ngamba saidi ya taata w'omwana w'omwana bagamba ki bagamba tetulina ssente ati bagamba temulina ssente but bali wamu nammwe kyengezaako okwagala okumanya okubeera wamu bali wamu naye batugamba ffe bo tebalina ssente ate nekyala kyengambe maama nti tomanyi muntu kiri muki omutima gwe kyalowooza oba agamba menyini eyambe oba agamba menyini afuna ayambe awo tomanya bwe bitono bwe bikyatambula jjajja atubuulira oba atubuulidde engeri omwana ono gye yafunamu akabenje ebintu bya accidents ebiseera ebisinga kwagamba oli tasobola kubeerawo ng'akola ki ng'akyagadde kikole ki
kituukeyo so kituukewo yembeera ye jjajja yakuza omwana naffe tuzadde abaana bamama baffe ne babeera ki n'abaana waliwo ensonga nnyingi lwaki embeera eyo ebeerawo maama azala omwana nabeera nga si asobola okuba neki n'omwana ebyo byo tetugenda bigenda mu maaso naye era embeera era nga bwe tugamba nti ebintu bizibu byo biki bizibu bwe bityo mwana kago yaba omuntu yamunange n'omutunuulira tosaana kumanya kino tayinza kukola ki tasobola oba kwogera nga bw'omulaba naye gwalaba ku mutwe gwe ekizibu kiri awo myezi 7 zeetagisibwa okuba nga ate bamuzaawo oba alongosebwa tusuubira nti ayinza okuddamu okwogera ate era bw'atyo adde ku misomo gye tulabe ate kiyinza okuddako maama Uganda nga bwegituniisaawo eno abantu mubeera simanyi kyemwogera because olaba bino ebizibu bye tufuna oluusi bitubikula obwongo bwaffe ne twongera okutegeera ensi gye tutambuliramu omuntu oba nga tannafuna kizibu tayinza kumanya olina kyewafuna okuva olina kyewayiga mu mbeera eno gy'obaddemu n'omwana ono oyigamu kati nze nayiga mama nti ensi eno oba tokola osobola kugibeeramu n'enjiga ekyokubiri nti ebyobwerere byaggwawo ekyokusana nga ogenda mu ddwaliro nga tolina kasente ogenda kufa mama byonna nabiyiga era nabisoma ndi nabyo kati mu bwongo bwange nengamba n'ensi kati yewadda si yeye yaliwo edda nga bukwata omwana oteeka ku mugongo n'ogenda mu ddwaliro ne bamukolako naye era bw'otuuka basooka kugamba ekitabo kigenda ogule wali oleta ekitabo babaguza n'ebitabo kati bakuwandikire muki bakuwandikire muki oba ekirala ne bakuwandikira nogambe eddagala gende genda ogule ne bakuwandikira eddagala obalooza nti bagambe genda wali nga nze bwe nalowooza nti bagambe kulireeta nangamba ati kugambe genda ku famasi kugula ngambye kulireeta yeegwa kati mama nze nayiga ebintu bingi bye nalaba nga omwana oyo alwadde by'otaamanya before ng'omwana tannabakola ki kulwala nga simanyi nti byo biri oba bibeerawo oba nga sibimanyi mama nga sibitegeera naye kati omwana okuza bweyelwala mama nayiga nembikwako n'obwongo bwenti lwakuba sina busobozi kyokka naye singa n'obusobozi nabadde nga nteeka bizinesi angengamba owaayi kantu yana enkole kubasaana ensiwa eri yakukola oba tokola ofula omwana otuuka bamutunulira bw'otuuka ebyo gamba kino kikimananyi kirina ne batemi bakoze batema emusajja okanga gitiirika bw'otuuka wali ogamba oti kale nabawo nengamba ensi bwetuuse si nyangu mu butale eyo gye mukolera watera okujjayo bano abantu abajja nga banoonya obuyambi bajema wabalabanga nga omwana ono tannalwala wali obatutteko kuba serious nti ddala sente bali bazeetaaga anti nandi batutteko naye mwana mukulu bwe yafuna accident nalwo okuddayo ogendayo nga kwegamba omutima gwakola ki gwatya nga atya buti ngamba nga omwana tannalwala nga bonobeera ku kifo kyo ng'okola bano abalwadde ne bajja abalwadde abalala ng'omwana tannalwala nsaba buyambi iye nga nti kugane nabalabanga nga bayitamu okwata ku sente n'obawa ngamba wa mama oba alina 10 oba alina 2 oba alina omuntu olina okuyamba bwanawe saawa ojja kutuuka ofuna obuzibu kati nange saabufuna era omuntu wampitako nga ddena ebyo mugamba zizo zenina okyogedde bulungi nemugamba bibyo byenina sirinaawo kuba nange mpera mutima gwange negamba nange saayinza otuuka nembeera ngaoyo nga nziza okusaba ntwagamba sina okiraba bubi wadde aba talina tomanya nga talina ogamba oba olusi anyinyiye naye ng'alina kale nga bwe nina oyamba maama ono anjogeredde bulungi oba zze bulungi kyembadde mubuuza because abantu bano beetaga obuyambi nga oba oli awo kyona balabako na ku TV wano oba ng'obalabye basooka ne batambulayo mu bantu bambi nga banoonya 10 banoonya 2 banoonya 5 naye abantu abasinga tebafaayo kukwata ssente kuwa bantu bano kubanga abasinga embeera eno babeera tebana bakola ki tebana bagituukamu ekyo kyebadde okunoonyaamu oyogedde bulungi era onsanyusiza okuba nti obadde okola ki obadde obayamba but tulina betulaba nga babagoba bugobi mugende nze maama sobola kubagobadde okuyomba sobola kuyomba
ne bwayitanga sinaba kufuna mugamba bambi badde sinaba kufuna anange omulaba musaasira oyinza omuntu ng'oli musaasira nayitanga mulwadde oba wakansa oba waki oba akuside n'agamba bambi bangambye obukadde obutaye nga tabulina ate nga kyayoga kituufu era bayinza n'okusaba n'obukadde 10 ne bakusanga tobulina kati bw'olina omutima oguyamba oba olina 5 mugambe bibino byenina oba olina 10 bambi kaakano kenina oyitamu olala nga tufunye nga nkuwaayo kubanga naawe tomanya nti oba olunaku oluddako yeggwa agenda ozisaba naye bwagenda okukyanga yalala yenze kati tuba obubaka bwobusembayo maama nga kintuuseeko obubaka bwange maama obusembayo nzize wano mukwano nga nsaba buyambi ti buli alina kasobola yenna oba ani yenna oba mama fiina anyambe bambi kayamba nga oyambye abakyala oba bana ab'okutivi benyini kuno Delta bonna banyambe oba ba MP bonna banyambe kabalina oba ani yeno bawa wansi nga alina omutima oguyamba nzize kunyamba funa akasente koyo omwana obukadde bansaba mutwale bamulongoose omwana bambi addewo tomanye maaso bajja kubeera ki oba ajja kubeera ki tetumanyi emiti emito kyekibira kati njagala munyambe muze bamugyeemu eggumba lye ne bateekaawo bamuze mu mutwe nabe nga naasobola okuddawo asome buli alina munyambe buli alina wasobola okujja oba ani gwesizaako manya oba ani gwesizaako oba ani yenna ng'amanyi nti asobola olina omutima oguyamba munyambe mere nti omwana mutwala bamulongoose bamuzeemu eggumba lye kuba wentuukidde okujja wano ku Delta TV bambi nga binemye nga sina wakujja kano bajja kunyamba bankozesa obuyambi bona bajja kufesa obuyamba yamba abantu mpulidde nga bayambye abantu nange ze banyambe bambi kuba ntusa okulemera nenzije negamba kangende banyambe buli alina balinya gwesasusizaako bano ba mulongo babiri bano bafiina bano bonna buli omu bambi oba bano bani yenna alina kaalina anyambe bye bigambo bya jjajja Omwana Kagoya bwatyo bwatubuulidde bwanyonyodde ku mwana ono bwe bityo bitambudde tubagaliza obulamu obulungi mwenna bagenda okubanga muyamba ku mwana ono jjukira nti leero lulwe ate olunaddako tumanyi oba lulwo oba lwa muntu oba lwa muntu yenna kale gwabasobodde yambako abantu bano katumireko ku mukyala Robina Richter German Abu Dhabi kutumiddeko nnyo abannayuganda abali mu UAE mbatumiddeko nnyo mwebanye ddala okola program eno bannayuganda abali mu UK abali mu US wherever byonna gye musinziira okubanga mutulaba tweyanza nnyo tweyanzeke tukwatiza wamu tusobola okulanga Kagoya addamu ofuna obulamu obulungi Lydia Mulumba naye kutumiddeko oli mu USA ono musoga munono munnange yali mu buzibu katusubire ti buli kimu bannange kinatambula bulungi nkoze ne Omar ku kamera ze nasali Lydia Delta TV takomera mpira batukomere beera bulungi mweraba nanga abakusibudde naye bweraga nti ozadde omwana weraga nti ozadde omulamu naye mulago okole era noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu atiko masira emera tempesisa bulungi nakatono